Ampuliriza omulungi, nkwaniriza mu katabo kaffe nketta mu bizinga. Nsookera ddala okukwebaza gwe tutambudde naye okuviira ddala mu mwaka ogwa 2021. Yogayoga ne tuyita mu 2022 era bwe kityo ne tubeera nga tutuuse ffembi mu 2023. Nja kusaba Mukama abeere nga atuwa ekisinga obulungi mu mwaka guno omupya, abeere nga atutaasa oboolyawo ebizibu bye tutamanyi nti ebiyinza okuba nga bitulindiridde, ate abeere nga atusonyiwa n'ebyo ebiyinza okuba nga bituyitiddeko mu mwaka gwe tukubye enkoona. Katono nnyo okujjukiza we twafundikirira mu kitundu kyaffe ekyayita. Twali tuwambiddwako era nze ne bannange abalala abaali bawerako twasobola okubeera nga twetaakuluza ne tutoloka ku mulabe, naye munnange akabi gye kaava kwe kubeera nti gye twaddukira waali wakoma, era olw'okutya okuliibwa ggoonya twateekerwako omuliro ogwo nno ogwasobola okubeera nga gusimattuka abantu babiri ffekka, era abaali mu kibira essaawa zino nga tuwammanta butya bwe tunaatuuka ku lusiisira lwaffe. Munywanyi wange twali tugezezzaako ebintu nkumu okusobola okulaba nga tuyiiya tusale omugga tudde ku ludda oluuyi, era wano we nasobolera okubeera nga nfuna ekimu ku byuma ebyali mu ngatto zange ne tutandika okukoonesa nabyo olusenke tulabike nga tulwabuluzaamu. Nkwaniriza mu kitundu kyaffe ekyokubiri eky'essula yaffe abalabe batuwamba. Natandika okulumya emyala n'emiziisa era wano munnange we yatuukira ng'azuddeyo kaaba obuyinja naye akaatuyambako ennyo okusala emiziisa gy'omuti. Munnange yatandika okukeketula omuti nga nze mpummuddeko era ng'agusala yannyumiza era nannombojjera ebintu ebikwata ku bibira ebyali bigenda bwe biti. Mu kibira eriyo bikulu eby'ekitiibwa era ddala eriyo bingi eby'okutiisa. Osangayo enjovu eyakula n'ekatagga, aganyonyi galya entonto n'ebibumba, agasolo gaazigenge n'obubondo, obutikonjolo bungi obw'okuliira, engezi z'entabi empanvu n'obuteebe, agasotasota byogo n'obuyuuga, n'ey'embogogo ogubyonkwa y'agayembe. Mu kibira eriyo binene eby'ekitiibwa era ddala eriyo bingi eby'okutenda. Osangayo nduli mukogo ez'obubunda, obutononjolo obumpi obw'olukende, n'obulala nkumu enfaafu obwegolodde, emibiribiri endagi emizuulwe n'emiwaawa, emikusuumizo mibira n'emicula, miriira mpawu miteete n'emisense, eminyama nsusa mizisi n'emirongo. Ampuliriza omulungi, okulombojja ku bibira kuno kuwanvuko era ndowooza nja kubuuka ebitundu ebimu tweyongereyo mu mboozi yaffe ey'ekibira. Anaaba ayagadde okwongera okumanya ku kulombojja kuno munnange kwe yali annombojjera, ojja kugenda ku lupapula 185 ne 186 mu katabo. Okugenda okussa bino ng'omuti agutondodde. Nze nno munnange nga magamaga bumazzi maze olw'okutya kubanga bye yali alombojja byazuukira mu birowoozo byange ekifaananyi kya ggenge n'ebbozizyo. Twasamba oluwenda nga luva awaali oluzibaziba lwaffe nga tudda emabega mu kibira era nga tumaze, munnange yabaka olukookolo n'aluwalaawala ng'agoberera ekisinde era ng'alaba terukyeyongerayo yalwerippako. Lwamuwalabula ng'olusuubo, yogayoga mitala era nange bwe nakola. Nga ffembi tuwunguse twatolontoka mu kibira okutuusa lwe twagguka ku lusiisira lwaffe olukadde nga buwungedde era gye twawonera awatono okuttibwa omukuumi. Eyo gye twawulirira ng'omulabe bwe baali bamututte ekirinnya mutikka okuva ku lusozi 13 nga tumaze okuwambibwa.
Bwe twaddayo mu lusiisira kati olwali lujjuluddwa ne luzzibwa emabega w'olusozi 13, munnaffe omu n'aleeta ekirowoozo nti twali tusaana tuyiiyeeyo ekintu eky'okukola ekinaatiisa ennyo omulabe tumweggyeko. Ffenna ekirowoozo twakisiima naye ng'ekyokukola kye kyempaabira okuzuula. Naye ng'abajagujagu bwe bataggwa mu nsi, twali tuli awo nga munnaffe omu akizunzezunze era ffenna twakisemba ne tusaba bakama baffe batukkirize tukigezeeko. Nabo tebaali babi nga batukkiriza era nga batulagiriza n'ebifaananyi 2 eby'abantu ebiyinza okuwangululwa ne bifaanana nga bye baabaaza obubaazi. Tebyalwa ne bituuka naye nze sirabanga kifaananyi kyali kifaananyi kityo muntu nga bifaananyi 2. Ddala ng'okubiraba tozuulawo njawulo no mu Japaani. Kale nno nga bimaze okutuuka twalonda olunaku lumu ekiro tukume olugenge lw'ekyoto era ne tubikkira awo wansi kumpi ddala nakyo amagulu g'embuzi ze twali tusse. Abasibe 3 abaali bawambiddwa mu kulwana ekiro ekyo baaleetebwa ne batuuzibwa walako n'ekyoto naye nga balengera bulungirungi ebifa ku kyoto, ate ng'emabega waabwe eriyo ekibira era nga tubataddeko munnaffe omu eyali yeefanaaniriza okubakuuma obutiribiri. Abajaasi b'omulaba abo 3 bamale bawambibwe, abalala 10 baali battiddwa mu kasambattuko akaaliwo akawungeezi ako ng'ekikwekweto kyaffe kisisinkanye n'ekyabalabe, era ku bafu kwe twajja emirambo 2 ne tugikweka olw'ensonga gye munaalaba. Nga tuli ku kyoto twebambye ku muliro nga kisajja kirya, bannaffe bajja nga babulidde mu bintu 2 ebyali byambazibwa ebyambalo by'abajaasi aba Japaani era ng'olowooleza ddala nti mirambo. Twabalabirako eri nga tudduka kugenda kubatikkulula nga bwe tuwowoggana n'okulaga essanyu ery'ekitalo. Twajjayo ebiso byaffe ne tutandika okubaaga n'okusenga abafu nga n'obulali buyita kuli. Bwe twamala okuwangulula ebifaananyi ne tuwakka amagulu gaabyo ku kyoto nga bwe tutobekamu ag'embuzi ge twali twatadde dda awo wansi. N'emitwe gy'ebifaananyi ne tugisiba ne girengejja nga gye tukalirira. Amasavu bwe gaagiranga ne gatonnya mu muliro ne gasaala becca era nga ffe tusala tulya, naye ng'oli bw'ayima abasibe we baali alowooleza ddala nti twali tukavula nnyama y'abantu. Munnaffe yali akuuma abasibe bwe yagiranga n'anuuka nga gwe tulyamu omwoyo, afa eddoowo, amaddu n'omusoowooko era ng'eyali yeerabidde ne baakuuma. Twalinga abebbirira ne tumutwalirayo ekifi ky'akasadde era ng'asolobeza, agujubana, abyangatana, abasibe ne batoloka ng'era bwe twateekateeka bakole. Nga baakeevumba ekibira eddenge lyavuga era n'emmundu okutegeeza ng'abasibe bwe baali babombye. Twagugumuka ne twekubyakubya ekibira ng'abaali babanoonyezza ddala so nga tumanyi ddala nti baali baamazeemu dda omusulo. Enkeera abakwekwesi baffe baagenda n'obupapula okwali kuwandiikiddwa ebigambo ebirabula buli omu obutalajjaggalira mulimo gwe, si kulwa ngattibwa nga munnaffe eyali abombesezza abasibe bwe yali akoleddwa, era obupapula obwo bwasuulwa buviiri okumpi n'ennyiriri z'omulabe nga bukunyizibbwa tulyoke tumuwubisize ddala. Abalabe bwe baatuuka eri ne bategeeza bannaabwe ng'omuddugavu w'omu buvanjuba bwa Afirika bw'atajja kulwanika naye, anti nga ye talwana kutta bussi muntu kyokka naye ate ng'alwanirira n'okumulya. Kino ng'era n'okubasanjagana ebijambiya bya ntiisa nnyo. Omupeereza omulungi, bwe tutyo ne tubeera nga tufundikidde essula yaffe ey'14. Nzikiriza omwaka gukyali mupya, saagala kuvuga supiidi y'akayiringito. Tujja kutandikira awo mu ssula yaffe ey'15 n'omutwe ogugamba olutalo lw'enkuti. Akuume
atakuumira mpeera.